Arnold Anthony Mukose akola n'omukutu gwa Digital Talk asimbiddwa mu kkooti ya LDC Makerere ebadde ekubirizibwa omulamuzi Maloba Ivan n'aggulwako emisango ebiri. Ono emisango egimuguddwako kuliko ogw'okuwa amawulire ag'obulimba agagenderera okukanga n'okulumya ng'era ono agambibwa okubika mukyala w'omukulembeze w'eggwanga. Anthony Mukose and others still at large between the 26th January and 29th March 2026 knowingly and unknowingly published fake news on alternative TikTok channel and online platform that the First Lady Janet Kataha Museveni is dead. How do you plead? No plead. Ono emisango gyonna agyegaanye era wano omuwabi wa gavumenti Rachel Namutebi ategeezezza ng'okunoonyereza ku musango guno bwe kwawedde. Wano bannamateeka b'omuwawaabirwa okubadde Katutu Musiime ne Kakulutu Musiime basabye kkooti eno okuta omuntu waabwe kakalu ka kkooti wakati mu kuwa ensonga ez'enjawulo. Wabula omuwabi wa gavumenti Rachel Namutebi asabye obudde okusobola okwetegereza empapula ezimuweereddwa asobole okuzikakasa n'okukakasa obutuuze bw'omuwawaabirwa. Kkooti eyongezaayo omusango guno okutuusa ng'ennaku z'omwezi 14 omwezi guno. Kinajjukirwa nga Arnold Anthony Mukose y'omu ku bantu abaddukira mu kkooti etawulula ensonga za ssemateeka eyasazamu etteeka lya computer misuse. Bannamateeka ba Mukose okuli Kakulutu Musiime n'abalwanirizi b'eddembe ab'enjawulo balina bye batutegeezezza. Arnold mujjukira abaamuwamba ku Sande n'abeera awantu etategeera mpaka jjo leero basazeyo ne bamuleeta kkooti yano ku LDC. Bamuguddeko emisango ebiri. Ogumu wa kusasanya amawulire ga bulimba, omulala bagamba nti yasasanya amawulire agayinza okukanga abantu okubatiisa. Ne bamusomera wano of course agamba ye talina misango nga munnamawulire ye amawulire gafuna agafulumya. Kiri kumwe wagafulumizaako okukakasa oba malamu oba si malamu. Twesanze nti press freedom yeeyongerera ddala okubanga etiisatiisibwa. Twesanze ng'ebikolwa ebimenya amateeka oba ebityobola eddembe ly'obuntu byeyongera buli lukya okugenda nga bayungirira emisango ku bantu ababa mu layini yaabwe of duty. Ye Kabuye Ronald omwogezi w'ekibiina ekitaba bannamawulire alaze nga bwe bagenda okuyimirira ne Mukose. So tulowooza nti ne Arnold okumuteeka mu kkooti nga amaze ennaku eziwera ddala 2 bweddu n'okusobamu nga tetusobola kumanya wawaali nga bakuumaddembe tebasobola tukuulira wawaali nga tebasobola mukkiriza ne balooya be okumutuukako oba aba famire. Tulowooza nti nno ekyo kimenyera ddala amateeka era kiraga akabonero akabi eri ffe bannamawulire n'omulimu gwaffe. Anet Nakaibaale yakusakidde eggulire lino ku KTV Amalindirire.